Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Amin. Matendo goyo Katonda omugulumivu eyatukula awatali kimwegattako. Oyo Katonda eyatutonda nga twogera Oluganda n'ennimi ez'enjawulo. Oyo Katonda eyatuwa baffe Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyondo. Nyongera okutegeeza eggwanga n'okutegeeza amawanga nti abo be mulaba bambala enkofiira nga mbalondo bamu wammanga wano. Oyo Kasimu simanyi yeyita Seka Kasimu. Oyo Adamu Senjala. Oyo buli muntu yenna ayagala okuleeta olumanyimanyi olumukwasa embwa ya muganzi omanyo. Ndowooza alaba abasajja bajjajjaffe Abaganda baali bagezi. Bagamba nti Sserwajja okwotalukiza nannyinimu entannama. Nammwe bennyini eddiini bye yatuukirako n'esobola okujja nga etuuke ku mmwe. Mwatandika okuvuma bajjajjaffe nti abo abajungu tebalina makulu. Ne muvuma bajjajjaffe bannaburda ne mugamba baseeka bannaburda bonna nti Adamu Senjala yagenda n'ayogera ekyekisirusiru ng'omuntu okugenda mu burda ogenda mu nyegenyege, ogenda mu burda ogenda mu bidongo. Kale ne wuli ebintu bye musomesa temuvuddeeyo muzzeemu ne muwalampa Ssaabasajja Kabaka. N'olaba kali akalenzi akataakaana kawambizzaako ne kagamba mbuno Ssaabasajja Kabaka shitaani simanyeewo yagenda emmanju. La ilaha illallah. Kyanjagala okubuuza gwe ani oyo gwe mwogerako ye gwe mumanyi atagenda mmanju? Muleetedde abantu okubeera nga batandise okubagana n'Obusiraamu. Mmwe bennyini kwogera bigambo bitabagwanira. Waliwo omusajja nali saagala nnyo kumussa mu mbeera ezino. Mwenyini n'ayatula n'agamba ti Ssaabasajja Kabaka okubeera nga alwala empewo ziba zirazeewa. Nkubuuza ekibuuzo, Abayudaaya baagenda okukuba Yesu bamukomerere ku musaalaba, olowooza Mukama we yali alazeewa? Yenziramu okukubuuza, Nabbi we yali mu lusenyi bamukuba akuukemu amannyo, malayika zaali zirazeewo ezimukuuma. Muleme kukonfyuzinga Busiraamu na bintu bye mutategeera. Ng'omanga platform mwagala gifunira ku kuvuma Kabaka, nga mwagala kusomesa tawhidi kwawula Allah, nga mwagala mwawulira ku Kabaka. Allah yegwe mwagala okwawula ku bantu, ye nannyini bantu ye yabatonda. Tubawoninga nga tubagamba mujja kwetonda. Mujja kwetonda eyo envuma gye muvuma Kabaka. Si Musiraamu. Mumpita ne siri Musiraamu. Mmwe mulina register y'Abasiraamu mwe mubawandiika. Mmwe mulina register y'Abasiraamu. Obusiraamu kubuyingira kwatula na kigambo n'okubufuluma kigambo. Ani yakugamba nti nze nagambako nti siri Musiraamu? Ndi Muganda Omusiraamu. Zino embugo weeziri. Tugende nga tufuuza amayumba g'abantu, mulaba abantu abalina ebibbo wansi naye nga basiba mizikiti mubasuusuuta. Naye ate nze alhamdulillah nsobola ovaayo ne mbagamba nti ndi Sheikh, nkuba ekitabo n'amaanyi gaava wano mu kivundikwa kino. Mwetenda nti mugende Mmende ku Masiro ga Ssekabaka Kalema mumenyewo omuzikiti n'ebyo ebyoti ebiriwo mubijjeewo. Kyemutamanyi mwakwata mu njuki, mwakwata mu kabiina k'empologoma mmwe. Temusobola kuvuma Kabaka ne tubaleka nga mwambadde ekifaananyi ky'Obusiraamu. Muli mwefuula nti muli Basiraamu naye mulina obubinja bwammwe bwabayeekera. Muli okwagala kukutandika kuvvuula Buganda. Naye bambi mutuyambe, bwe tojja kunyumya shariya. Kati kankubuulire wano mu Uganda shariya tewali weekola. Shariya gikozese mu makaago. Eno si nsi ya Busiraamu. Temujja kuleeta bintu shariya y'Abawarabu ate mugireete waneeni. Okitegedde? Tewali. Wano temujja kusanga muntu nga ali Saudi Arabia ayambadde olubugo. Sharia. Ebyoliko bye mubevenga omwana wa nnyoko simanyi omwana atatawo omuto muwasi. Ebyo bikola mu bali abatumba abo bewammwe.
abe Buwarabu simanyi omwana wa Senga wano mu Buganda tubiziza tuziza omuntu okuwasa omwana wa kitaawe omuntu ow'omuziro gwe mama tawasa wa mamba tawasa ekyo kyaliwo mirembe giringa waliwo olumba olwali lututto abe mama ne bagamba nti obutaggwawo kale twewase tusigale n'ekiziizibwa tosobola kuŋŋamba nti yeggwe gundi ate n'ogenda owasa namakula nga kwesse makula ebyo bikolere mu Buwarabu mu magezi gaabwe ag'ekibuyabuya wano tebijja kukolawo mubitwale muba mwagala wasa Baganda bamwe musituke ne famire zammwe mutuuke Saudi mutuuleeyo mulyoke mutandike okuvvoola nga muvvoola Ssaabasajja Kabaka n'olulimi Oluganda mulwesonyiwe mwogere ennimi zammwe mweggyeko n'amannya g'Ekiganda buli oyo adamusanjala ng'abebenga dakatira bikiggo oli dakatira bikiggo atalina magezi agamba nti omwana wa mwana wa tata w'omuto omuwasa oli ku bantu obayita ddiikula adamusanjala gwe ddiikula n'ako kakasimuko mwene mutalina magezi nga mubeera kuno nga mumanyira Ssaabasajja Kabaka nga muvuma obuwangwa n'ennono mulimba mubeereyo nga musaala ne munanvuma ne munakola ki ne munagula obuyaye bwammwe ne mubeerako ku social media okumma wallahi billahi tallahi lazim nja kufiira ku kigambo kyange kyokka nga nkakasa nti ndi musajja Muganda sirisuula kifundikwa kino abaana n'abazzukulu ennono buwangwa eddiini eyanyeyongerako ey'okubiri Busiraamu naye nsooka kusosowaza bino ne ndyoka nzizaako bino ebyammwe bye muliko abankuumire Katonda wa bajjajjange Ssaabasajja Kabaka wangaale ne nabaganda. Sheikha salamu alaikum. Sheikha Kabaka yatandika ddi okujja mu Kuruhani Kabaka wa Buganda. Gwe oba osomesa abantu olabamu ekigambo Kabaka Ronald Muwenda Mutebi ow'okubiri owa Buganda. Lwaki oba osomesa abantu oyise erinnya lya Kabaka mukamwe ebyeddiini bya ddiini n'ebyennono bya nnono tugambe nti abasamira tebaliiwo Sheikha mwagala tujja ku ddiini ate tuddye ddala ku nnono. Sheikha temututankuula mujja tutuuka okulya embizzi nga temweyagalidde. Mujja twambuzaako obukofiira tubagamba agagamba agabi. Sheikha temututankuula muve ku Kabaka wa Buganda oyo Kabaka. Bawali mu bannange baseeka abakulu bakama baffe mwenna ababuulira obusiraamu abaagala obusiraamu tulina ebyokwogerako bingi. Nabbi waffe Muhammadi yatugamba nti bada al islaamu gariba wa sayaudu gariba. Yatugamba nti kontenti w'obusiraamu mungi. Abasiraamu tulina bingi ebyokwogerako ne twagazisa abantu okuyingira eddiini busiraamu tulina bingi wallahi. Atugambe Mutume Muhammadi nti obusiraamu bwatandikanga bugenyi tugenda kutuuka okufa nga wallahi bukyali bugenyi. Wasayakulu gariba bugenda kuddayo nga bugenyi. Ogenda okutuuka okufa ng'okyawulira hadithi mpya okyawulira tafsiri ya Qur'ani mpya. Tulina content mungi owokwogera ku Allah enjiri y'obusiraamu mungi obusiraamu bulungi naye lwaki ebigambo bikuggwako n'otuuka okuba nti ovuma n'abatakukwatako oli mulayini oli n'atuuka okulumba ne Kabaka olwali takyasobola kwogera takyalina gwayanukula. Kizibu nnyo okulaba emmengo nti kakati ate banukula Sheikha gundu Kabaka omwagazaaki. Kale ffe twakimanyira muvume ffe tebwali mu bannammwe tubeere mujabidi anaani mutuvume naye abasajja bali mu layini yaabwe. Allah agambe nti walau shaa Allah laja'alakum ummatan wahida. Allah singa yali agadde mmwe basajja mmwe muterere mu ddengu laja'alakum ummatan wahida. Allah bakwagala tekimuli mu lutemya lwa liiso ffenna balonadi bajoni ffenna yali badde atufuula ba Muhammad ffenna tuli basiraamu. Naye n'agamba nti Allahu yafalu ma yurid. Allah akola byaba yagadde. Allah yakeera gwe n'akuwa obusiraamu wabulonda ludda wabusayininga lunaku ki wateeka mu magezi gy'okufuuka omusiraamu. Allah bafudde ba Ronald si lutalu. Tuli mu nsi egabanya abasiraamu n'abatali basiraamu. Ronald muleke mu layini ye naye n'oli n'abeera nga ayagala kyayagala kiyite n'akanula amaaso n'avuma. Kakati olwaleero Mukama waffe Muhammadi ne Qur'ani bye yatugaana ate mwe abasooso bawagira ne mugiwa omuliro kale bali ku busiraamu butuufu. Kakati paka lwe mutuusa olwayo nga mulaba nti Allah kyennyini kyeyagaana mu Qur'ani kyekikoleddwa. Allah tugambye nti la tasubbu alladhina yad'una min duni llah. Temuvumanga basajja abo yadde obajeregerera
yadde okusimaasima lirimu ebajeregerera enkola yaabwe gye baliko natuga nti fayasubbullah Allah bino byonna nga abimanyi nti fayasubbullah bwe munaaba mukikoze ne mutandika obajeregerera simanya magulu nyondo simanya cucu simanya ne mutandika obasimaasima bati agambye nti nabo bagenda kufuna obusungu balina obusungu obusinga n'obwammwe fayasubbullah adewan bagenda kuvuma Allah adewan mu bulumbaganyi nga ne balumba nti wayogedde ku baabwe n'enkola yaabwe bigayiri ilmin tebagala kumanya byammwe kubanga si bye bakkiririzaamu olwaleero omusajja waffe omugaffe magala ono omusajja ono omukulukulu n'atakula abeera ku tiktok n'avuma naye bambi ne kimuwaliriza okujja tetumunenya kubanga Allah bino yabitugamba nti temudda mu layini yaabwe bwe munadda eno bagenda bayisaamu eggaali naye magala najja n'agandi nange ebya nabbi Muhammadi nsobola okubyogera nayogera nabbi waffe Muhammadi magala n'avuma nabbi waffe Muhammad naye ng'amuvuma ku lw'omusajja omusiraamu yayogedde ebigambo bye n'addayo ewuwe n'alya n'emmere owulidde n'abuuza ne mukyala w'ekikyuka ndaba ekipula ne batuuka ne batunula mu kipula naye ng'ava kuvumya nabbi waffe Muhammadi so abasiraamu tubagamba baseeka baffe tubaagala n'enjiri yaabwe tugyagala bakulembeze b'obusiraamu nti mmwe muvunaanyizibwako okuuma emisaayi gy'abaana b'obusiraamu nkiddamu ku kitundu kino nga mubannyonnyola ekituufu masala ga jihaadi amasala g'enkolagana yaffe n'abatali basiraamu nga mubannyonnyola ekituufu muvunaanyizibwako okuuma emisaayi gy'abaana b'obusiraamu muvunaanyizibwako okuuma ekifaananyi ky'obusiraamu bamasheekhe muvunaanyizibwako okuuma ekifaananyi ky'obusiraamu n'okuuma emisaayi gy'abaana b'obusiraamu n'okuuma obumu bw'abasiraamu bibavunaanyizibwako wasawfa tusaluun mugenda kubuuzibwa mwakola ki ebyo nga mbiraba so okufuuka ensonga eyamba ku bantu abatali basiraamu okukosa abasiraamu osobola okwogera ebigambo ng'oli mukulembeze nga bikosa abasiraamu oteekeddwa okwegendereza gwe omukulembeze mu bukulembezeewo ne bwe wabeera nga waliwo ensobi ekoleddwa abavubuka abasiraamu obutoogera bigambo bikosa basiraamu kigambo kyange kisembayo kiweereza mawulire ga New Vision tosaana amawulire ag'ekitiibwa ag'obuvunaanyizibwa agafaanana nga Vision towandiika sitoola efaanana bw'etyo ereeta okukuma omuliro mu bantu olw'ebigambo ebyogeddwa abamu mu basiraamu nga toyina bukakafu nti ebyogera bituufu n'obiwandiika n'obiteeka ku busiraamu n'abasiraamu amawulire amalamba n'obiteeka ku busiraamu n'abasiraamu muli ne gafuluma ne gasomebwa atiko namba ng'eraga nti bano abasiraamu batta gunti era ne bakwata sente ze babawa bazigabira abakulembeze b'obusiraamu nga gw'obiwandiika amawulire ageesigibwa n'owandiika sitole yakuma mu bantu omuliro era ng'esaasaanya obukyayi ekyo tekiteekeddwa kubeera bwe kityo tago bwegendereza ennyo n'olulimi olukakkamu wakati mu kwebuuza nti kati bwe nnyambalira Ssaabasajja kati Abaganda bonna ne basiramuka Ssaabasajja bw'omutyoboola kati ye kennyini n'asiramuka neyeyongera obwagala bwe tuva ku ye yennyini ffe nga bamukkiririzamu ng'Abaganda kuba ffe tuli Baganda basibe ne bannyabo kkirizagaana Ssaabasajja Kabaka ye Kabaka wa Buganda oyagala toyagala Oweekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama tumwagala nnyo olwagala lwe tutatekwa kwagala kitonde kyonna naye sobola kugamba nti Ssaabasajja ye Kabaka wa Buganda wange ye Kabaka wa Buganda si ye magulu nyondo Ssaabasajja n'ebikitiibwa kye shaitaani si ebigaba ebitibwa ni abigaba yabigaba kati gwakiwadde please tukkirize nti akiyina nga ne bwe tuba twogera naye mu kitiibwa kye kuba kituufu akiri akbar ne bwe tunakola tukyaseka nze sinze Katikkiro wa Buganda njagala
sinza Katikkiro. Ne goba mukolo ne baganti banne nzize nga Katikkiro wa Buganda. Omutwe guba mulamu ogwo. Kati Nabbi sallallahu alaihi wasallam yawandikira bakabaka ab'enjawulo. Yawandikira bakabaka ab'enjawulo ng'abakoowola kusiramuka. Ne munange ebbaluwa ze zonna zaasookanga bitibwa bya musajja gwawandiikidde. Ila Hirakuli azimi Rum. Negende eri ow'ekitiibwa mwami gundi Ssaabasajja w'e Roma. Tuli ffenna mikwano gyange kitegeeza tukkakkane Ssaabalola ow'ekitiibwa atuwe obukkakkamu naddala nga tutuusa meseji ye eri ebitonde bye. Nankuutira baganda bange betuli mulimu ogumu naye baganda bange tujje ku nnimi zaffe okuvuma kabaka wa Buganda. Advantages ezirimu ziddira ffe basiraamu. Abantu basomese shiriki babuulira abantu obubi obuli mu shiriki so si kupoyitinga mu muntu. Abamu batandise okuvuma nabbi olw'abantu abamu abakwata emizindalo gino nga basonga mu kabaka n'okumujerega n'okumuvuma nga boogera ebigambo byesaagala kuyisa ku lulimi lwange. Lwaki oyagala okwogera ku bwenzi omale kusonga mu muntu oyogere n'erinnya lye? Oyogera bubi buli mbwenzi. Nimu lwaki mupointinga mu muntu? Olina atuuka okwogera ebigambo linaleeta n'ekifaananyi kya kabaka ng'oli wamusongamu olugalo. Obusiraamu butunuulira al-mafsada wal-maslaha ne buweeyinga. Bw'olabanga disadvantages ezisinga obungi zijja kukosa okivangako n'otakosa basiraamu. N'atasaana kubavuma n'abavuma, n'avuma abatemye empale, n'avuma abalina ebirevu, ajerega olw'ebyo byakuyiseko ku lulimi gwe. Somesa abantu bategere obusiraamu. Ababuyingira ababuyingire, era Allah ekibawandiikako nti bajja buyingira, n'abatajja kubuyingira innaka la tahdi man ahbabta faman shaa falyu'min. Ayagala ategedde akkirize, waman shaa falyakfur. Ayagala agaana abiwakanye, inna atadina lidhalimina naara. Ne Uganda yonna butandise okutaakuuka ku muntu omu. Ne tusituka ng'olukiiko olukulembeze mu busiraamu ne tugamba nti no obusiraamu tebujja kutaaguulwa lwa nsonga gye tusobola okukola ki okwetegereza. Ne tujja twetegereza ensonga eyo era tukitegedde bulungi. Okubuulira muzikiti era oyimiriziddwa ne ku ssomero nga bw'onoonyerezebwako. Saggala ssomero wabula nakola ki oyo yavaako ebigambo ebyasasamaza eggwanga lyonna bwe nayimiza kubanga abakulu bakubuuza wakolawo ki nga ssentebe w'ekitundu ng'ate omuzikiti okuvuma abantu guli mu kitundu kyo. Mwekubemu ekifaananyi abali wano nga bwe babibuuza oddamu ki kati nze nenkola ekyange okulaba nti nzikakkanya embeera eyo omwana oyo asooka ndeka ebbali ku bigambo byeyayogera kubanga waliwo asabye akatambi nkayina wano nsesimu yange obuweerezebwa banze nali tubimanyi nange nekiteeka mu nkola neŋŋamba kanyumirize omwana ono bamale omunoonyereza ku lw'ensonga ebigambo ebyo byeyayogera yabyogera asinziira ku ki. Kabaka tayombye naye takoze eki. Lwaki obuulira omuntu omukulu ng'oyo mu ggwanga ate nga ffe tuliko ebbala eriga nti abasiraamu abo abasiraamu bannange mujja kulowooza nti oba nze saagala busiraamu naye njagala okubabulira n'omusajja musiraamu nazaalibwa mu busiraamu era nja kuziikibwa mu busiraamu. Naye bwe ndaba nga waliwo awo aba oba mwana wange oyo sula mwana wange bw'awaba nina omukwatako nga mukadde we mwe sula mumulabye bukulu naye oyo sula akulidde mu mikono gyange mu ngalo zange mutuule naye mumubuuze. Bwe mpulira ekintu ng'ekyo nga kiva mu sula mpulira nga nenyamiranga nze mukadde we. Saakoze kibi kuwandiika bbaluwa eyo nga nnyimiriza omwana oyo kutagenda wala mwandirayo bulabi nga sula bakwata mukwate nga batwala
naye ngezaako okutegeeza omwana oyo nti ekintu kyokola si kirungi. Mukiwulira basibo ne banyabo, nakoze kibi ky'okuyimiriza embeera saayimiriza mizikiti mirala. Nagambye omuzikiti guno Ismail, omuzikiti gwa Kolite, omuzikiti gwa Banka kuba gunvunanyizibwako nga nze ssentebe. Wakolawo ki? Nakola kibi abasiraamu omwana oyo muyimiriza. Saayimiriza songa ebadde mukirowooza, namugamba ayimirizibwe nga anoonyerezebwako. N'olw'ebigambo ebyo, salaamu alaikum warahmatullahi Uliwandiiko nze sura tupangalira wano mukalaki nze sekutale w'omuzikiti guno era nze nteekateeka ensaala y'ejjuma za wano nze mukulembeze w'essomero eryo. Sisaalidde wano, nsaalidde mu tawuni nenalayo ku kiwandiiko ekyabadde kiriko ensonga etuuzizza wano essaawa. Kiwandiiko ekyo sijja kukiddamu kuba bangambye bakikoze eki bakisomye, naye siimiridde wano kwewozaako era siimiridde wano kwegaana, naye nyimiridde wano kola kufuna bwenkanya. Mu kiwandiiko mulimu ensonga nnya ey'okunakirabisaze mu kitundu nakunagyerabidde. Mulimu ensonga nti nziboola abantu mu mawanga, kyekyo saba kintu mu mawanga. Eyokubiri avvoola obwakabaka bwa Buganda. Eyokusatu avvoola abantu ssekinnoomu. Eyokuna avvoola amadiini amalala. Ensonga ezo waggulu zisobola okuleeta obutali butebenkevu mu kitundu ne mu ggwanga lyonna okutwaliza wamu. Ensonga eyokubiri n'essomero Muslim Community ayimiriziddwa nga banoonyerezebwako, nga bonoonyerezebwako tebabadde okolamu omukulu w'essomero bwalyo. Nze Sowedi Bosa chairman n'olukiiko nsaba abanvunaana ensonga ey'okuvvoola mu mawanga. Ng'omuntu nsaba omuntu anvunaana nga nzivoola abantu mu mawanga. Ekyokubiri nsaba omuntu anvunaana nga nzivoola obwakabaka bwa Buganda oba omu oba bataano baana naye nsaba okuvunaanwa okuvoola obwakabaka bwaki oba avunaana ayina oleeta kyennavodde nange neewozeeko banzikize nti kituufu nakoze eki navodde. Ekyokusatu okuvvoola omuntu ssekinnoomu nsaba nvunaanwe. Okuvvoola omuntu ssekinnoomu nsaba kuvunaanwa, siina buzibu. Kuba katonabya just statement ku muzikiti gukyankala tekate wabweru bisobola okuggwa nenvunaanwa nenzira ebbali nekitambula thani okukola ati kayo siwano muna atuga gundi nsaba nvunaanwe. Omuntu avunaanwa afuna emirembe. Okimanyi nti olutta omuntu ekyalo kyekukyawa naye bakusiba bakusonyiwa. Kati ekyokuna okuvvoola amadiini amalala only that kyensaba akulidde luno olukiiko to be fair nzize nsaba kunvunaanwa. Obusiraamu n'obusiraamu balinga muki guno omuzimbo bwe gwawukana wano wabawo kuki chairman w'ekyalo kino nga kisaliddwawo mu lukiiko olutudde nga Sulaiman Kikomeko ayimiriziddwa okulinnya ekituuti okutubba bakyamunoonyerezaako. Okusinga kiki kyabadde ng'okuvvoola obwakabaka okulinnyirira abantu abamusinga emyaka ebigambo ebyo.
tulina amaanyi agasobola okubasikawo nawe bati nemuga eky'okwetonda ekyo tekijja kukola wabula ffe tusobola okukola ki okwetereeza era ensonga tujja kufuna engeri gye tugikwatamu naye kati ogambe seeka genda munnaaye weetonde ekyo kiyinza okuba ekiki ekizibu naye naffe sayidi zombi tubeere benkanya ne bali bazza omuli ate bavuma nnabbi at least muvume Sheikh Salim Bosa nkusaamu ekitiibwa ssebo naye ssebo seeka tolimbirira kiyaayi kiri mbo eseka agende yeetonde atujja kufuna engeri gye tukikwata toteeka musajja oyo mukumumbeere mulaga mutasobola kwetondera ssaabasajja omuyaayi oyo Sudiiru Sulaimaani tuzze tumubalabulako nti agenda vaako ebizibu ekyo nze kennyini intaneti enjulira nzize nkibalabulako nti ono omusajja agenda vaako ebizibu Sudiiru Sulaimaani ne kiti yo omuzikiti yagufuula akadala ka byabufuzi kuvumirako Museveni naye NRM kupromotingirako people power naye ng'ate abantu abazze bazze kunona Allah tebazze kunona byabufuzi ekitakkirizibwa mu busiraamu nga ne mu Qur'ani tekikkirizibwa nga ne mu constitution tekiriimu kati omusajja ono gwe muli mu kulimbalimba mbu gamba seeka yeetonde amazima ga Katonda oyo omusajja ne mu maaso ga Allah talina waagwa kubanga ne diriimu ye nnyini teryamanyi butuukirivu bwayo teryamanyi oba mbega teryamanyi oba muyaaye yanona bibye kubanga okulumba Ssaabasajja Kabaka yasinziira ku ki bano boogamba nti bavuma nnabbi baba kale bakoze bubi okuvuma nnabbi naye tebalina we bakiikirira oyo Magala talina institution yonna gyakiikirira mu Uganda wano wabeeyo omuntu omwatu w'omuntu nti yava Lubaga yanyenye ekide ky'erubaga kale yakulira security y'erubaga oba mukatuliki yavaayo n'avuma Muhammad bamutuwe taliyo abantu abavuma bakola reaction fa abasomako batugamba nti action and reaction forces are equal but opposite abatabugumizibwako be banyiiga baleeta reaction forces eziri equivalent to the action done by idiots like Sudiiru Sulaiman naye nga Sudiiru byakola si bya mu busiraamu abavuma omubaka bo tebabimanyi nti wakitiibwa kubanga Allah agambye mu Qur'ani ey'ekitiibwa mu surati al-Kafirun omubaka yali mu masaŋŋanzira nga tamanyi na kiddako nga bamugambye ssebo oba oyagala tukkiriza ebibyo jangu osinzeemu owaffe omwaka naffe tusinzeemu owuwo Allah nassa aya mu Qur'ani n'agamba nti kul ya ayyuhal kafirun owaaye ggwe Muhammadi gabagamba abo kul ya ayyuhal kafirun gamba abatali bakkiriza abo la abudu ma ta'budun njagala obagambe nti Allah nze mbagambye la abudu ma ta'budun bagambe nti nze Muhammadi sisinza bye musinza n'agenda mu aya eyaddako ey'okusatu n'abagamba nti nammwe bye nsinza si bye musinza n'agenda mu aya ey'okuna n'abagamba nti era sirisinza bye musinza n'agenda mu aya ey'okutaano n'abagamba nti era nammwe temulisinza bye nsinza n'agenda ng'amaliriza n'abagamba
ensonga eryemu lwaki tugenda kuwangaalawo nga musinza byammwe nga nange nsinza byange sirisinza byammwe nammwe temulisinza byange lakum diinukum waliya diini mulina eddiini eyammwe nange nyina eyange mulina enzikiriza ezammwe nange nyina eyange Allah asomesa omubaka amulaga engeri gye bagenda owangaala mu nsi eno nti ogenda wangaala nga gwe ne ummayo muli birala naye mukimanye mugenda kubaamu n'abantu abalala nga nabo bali byabwe kati ekibakulumbisa kiti ekibakulumbisa sudiru mwagala twogere ki mwagala tuleke kiki kye mutamanyi lwaki musosonkereza abantu kuba naye bosi okyogedde nti omuntu ayinza otuleeta obulabe temumusosonkereza eddiini n'atayinza kuleetako bulabe tekukkiriza mumusosonkereza tekukkiriza omuntu olina kumuwa irimu emuleeta kukwagala tomuwa irimu emutiisa biri eno reproductive system ya mu bulamu era esomesebwa naye tebagitwala mu bebi akalabba ka mu constitution naye tebakatwala mu primary tebakwogerako mu ssomero bakasomeseza eri mu mateeka eri ewala mwe lwaki muleeta akalabba ako mu mateeka eri oyo senjala gwe ŋŋamba ne mujja mu bisomeseza mu baby school lwaki oteeka ebintu ku media nga birina kubeera mu closed doors ezaabo bokka abakkiriza eddiini Sheikh Bosa temulimbirira muntu oyo nzize mbi bagamba nti bano abasajja bagenda kuleeta obuzibu kati mutandise kiraba excitement yaabwe nyingi wano waliwo abo abaana abo bamuyitaani oyo mafumafu waliwo omulala abo bamuyitaani ogwo mulembe ogwajja gugoberera muzaato ogwo gwajja gusomesa wano social media gusanzeewo ne gubeera ku social media nga bo tebabeemulugunyaako golooza ebimu bye musomesa tebabimanyi lwaki tebabisomesa bamanyi closed door talks ne open talks mukole association muyigirize abantu ebintu ate ze nebaza Allah nendaba ensonga nenkibagamba ne mummanyiira ne munvuma kati olwo lwemmanyemmanyire mwandeetako kati olwaleero mwatandise okutaggulukuka nabagamba ne bagamba nti mmwe you people bana bamafiya b'emmengo bapangapanga bino ebintu by'emataffaali banoonya kubabba omusajja naawe ojja gy'oli n'omutunuulira sate ekimemeya amugandireeta ettaffaali owulidde ddala omanya olwanyita ekyakola kyabuvunaanyizibwa ne tubaga nti awo bamafiya ne munvuma ne mumpita naye kakati byakyuse abanene abakulembera okunvuma buli ne bampita mu Tanzania kati bebayita abatanzania bebayita abadaama nze nasigadde njiku island yange nyimiridde ndi mukirasa ntunuulira kazannyo katandika butandisi maaso ku lutimbe inshallah bwe bagamba nga timuweeyo makubo ga Allah nze sina kyembaagalamu kati mumwe mwamaliriza nabaga nti wano masengero asobola okugenda n'asula mu masengero aluwa taliyo naye mwaba wa ssente kati babatandise byapa kyapa mu ngalo myaka 49 ebyo byonna bya kifere kyapa mu ngalo myaka 49 kifere bwe kinaggwako mu mateeka ga liizi landlord after 49 years landlord waddembe okukolera libiwo ya liizi oba obutakuddiza bupya liizi bw'atagiza bupya landlord nannyini ttaka ow'emmengo ajja kutwala ettaka lyali eddize na byonna byonna ebyobugagga by'otaddeko tebabalimbalimba nze mutabani wa kabaka omukulu tali wa kabaka omukulu osala ebiguuli ngudo tali wa kabaka omukulu obuli abasajja abakulu naffe otwebankonzi otukulira obuganda mutandise okutawaanya mu butabo kati abantu nebagera ku makyanga batudde badisikasinga kabaka yali ayongebwako mu biseera biri ebyabasajja abakulu ate mwakoze bubi mwavubye kabaka mwakoze bubi bano bamayiga muvume abo bonna bamafiya abo muvume nga bwe mwagala naye kabaka ne muteeka mu zino enjokaano zammwe ate bamwadivaisinga abamayiga kubanga balina eddabo emaaga okuyisaawo so kyembagamba nti abasajja bamafiya mu nkola zaabwe bandi wagoni nga bajja bakuŋŋaanya abayaaye nagamba Bobi Wine mutabani wange ne muga nti yake ompadde essaawa 24
munayogedde ku Buganda mumpadde sawa ali munya bwesigyetondera ogenda kuba mu luyimba kali lukube Bobi Wine mutabani wange lukube kali bobe basenze ayina otandika okuwoloma kakati okutaka kwa Buganda kwayise ku mukolo gwo abantu bavumye Ssaabasajja nempulira ng'amaanyi gampeddemu nabagenda Balungamizza muvumete mugitaba olini naye Kabaka ne mumuddako ne muvuma Kabaka okutuuka ku ekyo Baganda mu Buganda era bukyaliwo era mukyeyita nti era muli Baganda buli omu najjayo ekigambo kyekinene Kabaka bati nnyindo zigire ti simanya amaaso gati afaanana bwati si Buganda si muki ebigambo ebyo Abaganda bwano mubyetonde era kali bye mutugamba nti awangaale Ssaabasajja mulimba anaawangalira ku trust gye mwakasuse mu bisasiro kali nabaga nti muweeyo makubo ga Allah nga mwagala kuwaayo ku ttafaali ettafaali ne Kabaka n'alibengera n'agamba nti ettafaali liyimirire kubanga teryali terigasa yali nkola ya kifere yenoononye komiti obucakakika akali ku ttafaali buli omu akyabuuza munne kubanga baali ku byakiyaye tekyali abuuza munne so kyembagamba nti Abaganda ate kati tuyayongedde okunywera n'agamba tebajja kuba we baasibira kaakati munywere obunywezi ettaka lyammwe oluvannyuma lw'emyaka 49 buli omu yalimanya aliba akyaliwo naye bwe bali babagambye nti tebajja kukuza bukyaliizi ebinaddirira mmwe munaalimanya nze mbanywereza ku busiraamu bantu mmwe ebyo byonna bye mugenda mutagalira musijja mmwe munywere ku busiraamu muwangaale nga muli basiraamu muve nga bali muli basiraamu musabe Allah abazukize nga muli basiraamu kubanga obusiraamu bwe bw'okubeerawo ebbanga lyonna n'omukatuliki wangaala ng'oli mukatuliki n'omuprotestante wangaala ng'oli muprotestante byo kyokulaga mukamawo Allah bw'onooba otuuse mu maaso n'asalawo eggoye naye ne bagamba nti emizikiti gyammwe mifu amakanisa kyaki zonna nfu otuuka mu kyaki mu nsi muno n'oga kyaki bagigula wa Sunday kye kizibu kye mulina ffe emizikiti egyaffe akrisi bagigula buli luvannyuma every after 3 hours tugigula ne tusaala naye entambwe za Sunday n'osanga obuwundo nga buli omu naye nga muli bagagga ku byalo temusobola na kukola kanisa mumusabira ate nabagamba nti Abaganda okutagalira eyo nayonna batuzimbirewo eddwaliro nga ddwaliro lya Buganda nekyo kyabalema kubanga tebafunamu bateekewo essomero lyate essomero balikola Nnabagereka bamutunda bisanattuku gwe bwogenda n'osooba n'ogenda olaba emikono egyasayininga transaction ya Nnabagereka okugwamu amagezi kyobola nti ku CBS program bagireeta ne bagigobako eya Nnabagereka lwaki kubanga Nnabagereka primary school abagitunda baali banene ate bemmengo uli kati mmengo Buganda wetunagenda okuviira mu kino inshallah nga Obuganda bumaze okuviira ddala wansi abataali nga bantu ba Buganda bobote bebateekateekanga okwagala okusuula Buganda n'ogizisa naye kakati Baganda bennyini ate nga bali mu Buganda mwennyini ate bali Mmengo yennyini yewali abafere ba Ssaabafere abakulembedde olukwe lw'okwagala okumalawo Buganda n'ogizisa ffe bemuwalampa tuba tulabye ebikyamu nga twagala balabula kyabafere bazze batandise ettafaali abafere bazze ekyapa mu ngalo mwe ne mutugamba nti ffe tuli babi temwagala bantu abuusa bantu ba Buganda mulowooza nti abantu ba Buganda banaabeera mu bijege ebbanga lyonna bantu ba Buganda balabuse era ebinaddirira mu birinde eneekyali ntandikwa inshallah batandika butandisi biidhinillahi taala naye mwe bakubiriza bannaddiini omukristito ogenda okukulembese okole ekkanisa yo omukristaayo ogenda okole ekkanisa yo mwe abasiraamu mukole emizikiti n'ebifo byammwe ebyobusiraamu Allah tabaraka wataala gyagenda okubaweera bye mwagala